ekibagaana amakanisa okuvaayo ne mugula sabbuuni ne mumuwa abantu buno obutto obuwuka ku ngalo okitegeera obumu buli mu macupa obulabu buli mu mikebe simanya obudomola oba ne sabbuuni bagambye nti akola ne tulaba nga mugulayo ku miti gya sabbuuni egiwera oba sabbuuni w'amazzi ne mugabira communities abantu abaavu mu communities zammwe ne mubeerako ke muddiza abantu baffe amakanisa gali luddawa omulimu omukulu gwe tulaba amakanisa gwe mukola gwe kusolooza busolooza era katonda ow'okusolooza ono nze simanyi gye yava ffe si ye katonda gwe tusoma mu bayibuli katonda atayambira ddala katonda atagaba katonda atasaasira okitegeera katonda atalina kisa katonda omukodo bw'atyo abalokole mwamugjawa ndi ku abasumba katonda oyo omukodo bw'atyo atafa ku banaku mwamugjawa okitegeera ne Yesu lumu yagamba nti temungoberera olw'okuba munjagala naye mungoberera olw'okuba mbawa emigaati n'ennyama ne mukkuta okitegeera Yesu yali mugabi Yesu yennyini atugamba mu byawandiikibwa nti alina ekkooti ebbiri aweeko oli atalina alina ekkanzu ebbiri aweeko oli atalina Yesu tumulaba ng'atuuza abantu ababulidde enjiri abaliisa tayagala bagende enjala ebyo byawandiikibwa temubiraba nti gwalina yamba kwoli katonda ono owammwe yavaawa katonda asolooza obusolooza ekizibu kitujjidde abantu bano mwe mwandibadde abasaale okubataasa okitegeera nalabye omusumba omu ku TV yeeyita pasita Yiga ng'agamba nti kitulumya nnyo okuggalawo bizinesi zaffe ekkanisa bizinesi zaffe of course teyayogeredde bonna sijagamba nti yayogeredde bonna era abasumba abali ku mulamwa gye muli naye lwakuba muli batono nnyo abo tubeebaza bwe babeera abasumba 100 abasumba 4 bokka be bali ku mulamwa 96 bali ku byabwe omusumba yayogedde amazima Yiga yagambye nti batugalidde amakanisa zino bizinesi zaffe zebagadde okitegeera kakati abantu tebukyali buweereza abamu abasumba abasinga tebukyali ministry buweereza okitegeera ku reaching out to the people abantu abali eyo naye kati ekkanisa yafuuka yakutwala butwazi njiri yokka si yakwambaza abayita obwereere si yakuliisa abasula enjala si yakusuza abatalina wakusula si yakubikka abatalina wakwebikka ekkanisa yafuuka yakubuulira njiri kusolooza kubuulira njiri kusolooza so kyannaku nti kati mu Uganda tulina omuntu ogu ayamba abanaku kyannaku ate musamize Maama Fiina yekka kati yayamba abanaku omusamize abalokola abasumba muswaleeko buli muntu yenna ali mu kizibu tosobola kulaba ekkanisa ng'evuddeyo nti emuyambe omukazi bw'azaala abaana 4 mu ddwaliro baawe n'amuddukako toyinza kulaba kkanisa ey'abalokole nti evuddeyo kuyamba omuntu oyo ne bamulaga ku TV ne bamulaga mu mpapula z'amawulire ne bamulaga ku social media byonna mubiraba ogenda okulaba omukazi omusamize Maama Fiina nga yavuddeyo yatutte obuyambi mu ddwaliro bw'obeerawo omuntu gwe bayiridde asidi abonaabonera mu ddwaliro talina ayamba ogenda okulaba omukazi omusamize Maama Fiina nga yavuddeyo n'atwala obuyambi bw'obeerawo owa bodaboda gwe bakubye obutayimbwa bamutemyetemye teri mulokole yenna avaayo nti oba omusumba w'ekkanisa y'egindi agenda ayambe ku muntu oyo mu ddwaliro ogenda okulaba omukazi omusamize Maama Fiina yavaayo n'ayamba bw'ogenda okulaba omukazi baawe yamukasukidde ebintu ebweru yamukubye yamutemyeko omukono ogenda okulaba omukazi omusamize Maama Fiina yavaayo yayamba teri musumba yenna asobola kuyamba
bwe tulaba bano ababbi bano abafere kati abagobaganya abantu ku ttaka abakazi abakadde basula ku mbalaza ennyumba zaabwe zamenyebwa, teri kanisa yonna evaayo n'egamba nti katubabudamye katubasembeze wano, batondebwa mu kifaananyi kya Katonda, babonaabona, babalaba ku TV, babalaba mu mpapula z'amawulire, mubalaba ku social media. Teri musumba ayamba banaku mu Uganda. Ogenda okulaba omukazi omusamize Maama Fiina yavaayo yayamba abasula ku mbalaza. Eggwanga lyaffe abasumba bali luddawa? Abasumba babulira Katonda alina omutima ogw'ekisa. Lwaki abasamize bebokka abalabika ku TV, abalabika mu mpapula z'amawulire, betuwulira ku marediyo? Abasamize kati bebayamba abanaku. Ministry Yesu gye yabawa, otegera obuweereza obwabaweebwa temuli mu kisa, temuli mu kugaba, temuli mu kusaasira. Kati buli muntu yenna afunye olumba oluzibu mu Uganda, buli muntu yenna nga bbaawe yamutemyetemye, buli muntu yenna nga babagobye ku ttaka, teri muntu yenna. This is very very important. Mu Uganda tewali muntu yenna ali mu kizibu gwe twali tuwulidde ng'akuba omulanga ayagala abasumba babalokole bajje bamuyambe. Bannange, kigambo kya nnaku. Abasumba muswaleeko. Omwoyo atabalumiriza, omwoyo wa Katonda ddala nga mumulina, omwoyo ataba convictinga. Otegera nti mubeere n'ekisa. Buli muntu yenna ali mu kizibu mu Uganda akaabira Maama Fiina. Alina omulambo nga bagukwatidde mu ddwaliro ayita Maama Fiina. Eyazadde obwana 6 baawe n'amuddukako ayita Maama Fiina. Maama Fiina gwe bayita musamize. Lwaki tebayita ku balokole? Kankadde mwako. Lwaki tebayita basumba b'abalokole? Buli ali mu nnaku mu Uganda ali mu ddwaliro, bodaboda gwe yakubye, abatemu nga babatemyetemye, be bagobye ku mataka, bonna bakabira musamize Maama Fiina. Maama Fiina jangu otuyambe. Maama Fiina omusamize. Uganda abantu bakoola musamize. Abasumba bali luddawa? Otegera ensimbi z'abantu zonna zigwera mu makanisa gammwe. Ne muteekawo ebibbo nga 10. Ekisooka kya kiweebwayo, ekyokubiri kya nsigoyo, ekyokusatu kya kimu kya 10, ekyokuna bateekawo kane kye bayita surprise. Baako ka surprise kowa Katonda. Katonda ng'abadde takasuubira abeere surprised. Otegera ne Katonda asobola okusurprisinga mu mbeera zo. Ne bateekawo ekyokutaano. Ekyokutaano ekyo kibbo mwoteeka ssente, oyagala Katonda awa abaana b'amagezi basome bafuke badokita bayinginiya. Otegera ekyo kyakutaano. Ekyomukaaga kakati bw'obanga oyagala okugenda mu nnyonyi, oyagala okulinnya ku nnyonyi, teeka wano ensimbi, Katonda akulinnyise ku nnyonyi. Ne bateeka wali ekibbo ekyomusanvu, ekyo kyakugula ttaka. Ettaka bamaliriza baliwandisiza mu mannya gaabwe. Ekyomunaana ekyo kyakugula rediyo, twagala okukola rediyo, twagala okukola TV amaliriza agitadde mu mannya ge na mukazi we n'abaana be. Ekyomwenda ekyo kakati ebigwa bitalaze, tomanya wayinza okubawo ebigwa bitalaze. Eky'ekkumi ayagala okusiima omusumba olw'omulimu omulungi gw'abakozeemu, naawe teeka omwo. Ebibbo 10 abantu bemusolooza bwe mutyo, ekibagaana okubataasa. Muveeyo mubayambe, mubagulire ku busabbuuni. Otegera abasumba mugule obusabbuuni. Obusabbuuni bwa sente ntono mubugabire communities zammwe eyo gye mubeera mu bantu bemusumba. Kyatwewunyisiza nga temunaba na kuvaayo okutola kwezo ze mbadde musolooza emyaka gyonna. Mwatandise dde okulanga. Bangi balanze, waliwo abatannaba kulanga, naye waliwo bangi betulabye. Bannange, ekkanisa zaffe baziggadde naye temwerabira. Ekimu eky'ekkumi mulina okiweereza ku nnamba eno. Ezo ennamba zo mwazigabye dda. Bannange, n'ekiweebwayo temukirya. Ekiweebwayo nakyo mukiweereze ku nnamba eno. Ennamba muli mu kugaba nnamba z'amasimu. Bizinesi z'abantu nga ziggaddwa. Okutegera abantu nga tebakyasobola kugula, abayingira tebakyayingira, abafuluma tebakyafuluma kusuubula. Economy kawansi egwa. Muli ku nnamba z'amasimu ze mulaga abantu. Ekimu eky'ekkumi temulekaayo kiweereza.
bannange temwerabira ekiweebwayo nekyo mukisindike wali ate ensigo nayo temugirya. Mwe muzzaaki eri abantu nga tebannaba kufa bulwadde buno obuzze, mukoze ekyokubayamba okukwatirako ku gavumenti mutaasa obulamu bw'abantu bano bwe mwafuula turakita zammwe, endogoyi zammwe, abapakasi bammwe, abaddu bammwe, abakola nga babaleetera, abakola nga babalosombera, abakola nga babayiira awo. Mukozeewo ki okutaasa obulamu bw'abantu bano? Abasumba kyannaku nti eggwanga lyaffe ne tuliwo abasamize, kati abasamize be bayamba abantu. Nowanda kyovula bati Maama Fiina Katonda naye amwanukula, alina amaduuka ge agatunda gomesi, emitiyana, Kampala, Mubende, Mukono, abantu bonna bagenda bagula eyo n'afuna sente. Katonda amusindikira kati abantu. Mwayise obuyambi ate naakola ki? Abalokole si kye baliko. Tulaba kalina zokka ze muzimba, ettaka simanya egindi yiika 6, egindi simanya mayiro 2. Okyegera kusolooza nga mugula mayiika, kusolooza nga mugula mataka, kusolooza nga muzimba kalina, okyegera kusolooza mamotoka manene ga bbeeyi. Kati Katonda ensimbi aziyisa mu musamize, n'asindikayo abaguzi bagule gomesi afune sente asobole okuyamba abantu. Maama Fiina alina amasomero ge, mukazi musamize. Amasomero ga Maama Fiina gajjudde abaana bati abayitirivu. Mukama Katonda abaana abasindika eyo. Ate obanga abasumba si kye muliko, leka sente aziyise kati mubasamize. Okyegera abasamize bayambe eggwanga lyaffe tufe ekikolimo. Kigambo kya nnaku omukazi omusamize Maama Fiina okuba nti buli muntu yenna omulanga akubagwa Maama Fiina. Temuwulira ku nsonyi abasumba nti tewali muntu yenna akaabirira kanisa. Mu Bayibuli owulira omusajja omuzibe Batulumaayo ng'agamba nti Yesu omwana wa Dawudi osaasire, ne bamusirisa. Bayibuli egamba nti naye n'aleekaanira waggulu n'okusingawo nti Yesu mu Uganda tekyali akaabira kanisa. Teri. Abantu bayita Maama Fiina, bayita omusamize Maama Fiina gwe bayita, ng'abalokole weemuli, abasumba weemuli. Kigambo kya nnaku obanga Yesu oyo gwe tumanyi eyatambulaga ng'akola bulungi. Mu Amerika amakanisa emiyaga gino nga gikubye gitonado, simazi tsunami zaakako, embuyaga ez'amaanyi ezo buli lwe zinyeenya ekitundu ne zizikiriza amayumba ne zikuba amakanisa, abantu ne bafiirwa ebyabwe. Makanisa ge gasooka ku ground. Mu Uganda, where are you? Pastors, where are you? Mu Uganda tokiraba. Abasumba mu Amerika, otegera Bungereza, Germany, buli ekiba kiguddewo Canada, abasumba be basooka, makanisa ge gasookawo, ne galeeta blanket, ne galeeta sente za tenti, ne baleeta tenti, abantu ne bayingira blanket bebikke, obusepiki basobole okufumba, otegera gaasi ne bamuteekawo. Wane waffe tolina kyolaba. Abasumba tobalaba, buli ekigwawo mu ggwanga abasumba tobalabako. Bategera butegezi mu makanisa, leeta muleete temukirya, mujja kufuna ekikolimo bwe munaakirya. Mwe abatafuna kikolimo olw'obutayamba mwabaaki? Ekikolimo ky'abano bokka abantu nga tebalese kimu kya 10. Mwe abasolooza bwe mutyo nga mwe temuzzaako mu bantu, mwe ekikolimo tekibambala. So kyannaku nti be tubadde tusuubira okukwata awawunya, kubanga abalokole mwe bannannyini bantu. Abalokole mwe bannannyini bantu. Bano abantu bammwe Katonda bwe yabasindikamu okubabuulira enjiri, bawulira amawulire amalungi ag'obulokozi, badde eri Mukama Katonda, naye bwe babeera nga bafa temulabikako. Yesu n'agenda eri abakaaba n'abakaabirako. Mwe abatakaabira ku bakaaba mwabaaki? Ate Yesu yabayigiriza mukaabire wamu n'ababakaaba, musanyukire wamu n'ababasanyuka. Kyova olaba nti Yesu ye byeyogeranga nga byakola. Ku mbaga ekaana yasanyukira wamu n'abaali ku mbaga, n'addira amazzi n'agafuula omwenge, ne beekubira bbuuzi ne beenywera otwenge twabwe. Bwe yasanga abakuta omulambo bagenda bakaaba n'abaga nti muyimirire, omwana n'amuzuukiza n'amukwasa nnyina ne bafuna essanyu. Okutegera naye mwe abalabikako obulabisi mu nnaku ez'essanyu mu kkanisa nga muteze bibbo, mu bizibu temulabikako. Kigambo kya nnaku abasumba b'abalokole okutandika okusolooza obusolooza. Katonda w'okusolooza obusolooza atasaasira banaku, atabeerawo. Bayibuli egamba nti Katonda
ye mubeezi waffe okitegeera atabulawo mu biro ebyokulaba ennaku kye tunaavanga tulema okutya ensi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja okitegeera mmwe abatabeerawo ng'ate mukiikirira katonda mmwe abatabeerawo katonda kigwe muweereza twagala kati bali mu saala essaala ezitaliiko bikolwa nfu juzi nali nsoma bayibuli kamalize na kano nengwa ku lunyiriri olugamba nti eno Pawulo yagamba eno yeddiini entuufu okuyamba bamulekwa okitegeera ne bannamwandu mu kaseera ak'obuyinike bwabwe okitegeera eyo eddiini entuufu mmwe abatayamba bantu mu kaseera ak'obuyinike bwabwe abatayamba bannamwandu Maama Fiina omusamize yayamba bannamwandu bamulekwa Maama Fiina tumulebye ku TV obwana bwonna bumulekwa obwana bwonna bumulekwa bwonna yabukumaakuma okitegeera yabukumaakuma abala n'abazimbira okitegeera abala n'aboera school fees bayibuli egamba balokole tegamba basamize ebyo bigambo Maama Fiina si yateekwa okubiteeka mu nkola mmwe abasumba mwe mulina okubiteeka mu nkola ne muyamba abaana abanaku okitegeera buli namwandu ayita musamize Maama Fiina omusamize kati yeetisse eggwanga lyaffe kakati twagenza okulaba gavumenti yaffe nga bamugimanyi abantu bonna abayingira wano oba bannayuganda bakomawo eka kati ate bajja kubasuza mu kizimbe bebesasulira ekizimbe okitegeera dola 1,000 owulira beeriise kakati abantu babeerenga bateereddwa mu kifo nga tebeeyagalidde ekitali kibi naye gavumenti yaffe tuginenya yandibadde nga bano kati nga bannayuganda bakomawo nga yebateekamu ssente kubanga balina ssente empitirivu ze baweereza eno gavumenti neefunako emisolo efuna obuwumbi buyitirivu mu bannayuganda abaweereza ssente okuva ebweru era nayo yeewaana lwaki temutoola okwo okitegeera ne muyamba abantu bano webasula ne basulira bwereere ennaku ezo 14 ne mubaliisa Maama Fiina omusamize ye yavuddeyo n'ateekawo ennyumba ye entebe tewali balokole bonna bayinza kuyamba ku bantu abo ekkanisa eriruddawa ekkanisa ya Uganda weyayu omusamize yataddewo ennyumba ye mulina amayumba agasukka kwemu abasumba bangi tubamanyi omusamize n'avaayo n'agamba nti nedda gavumenti olimba abantu bano okubateeka mu bifo tebalina ssente bakomyewo eka ate nobateeka mu kifo nobagamba basasule buli lunaku otegeera kati ndabye ssente bazikendezezza ndowooza 27,000 okiraba buli lunaku 27,000 omuntu yagenda okuba ekyeyo abawalabu batandise okugoba abaana baffe babazzayo eka emirimu giweddewo contracts bazisazizzaamu babasindika kudda waka kati bakomewo awaka mubateeke ku kisaawe entebe basulaawo 21,027 buli lunaku omuntu yagenda okuba ekyeyo agenda kuzijjawa eyasoose okuvaayo okutaasa abantu yabadde musamize omukyala Maama Fiina omusamize omuntu aliko lubaale emisambwa emmandwa ate kaakati yataasa eggwanga litwawongera mikono gya Katonda nti ku lwa Katonda n'ensi yange ku lwa Katonda n'ensi yaffe omusamize yataasa ensi yaffe Mukama Katonda atusaasire twenenye tukole ebyo ebyalagirwa eby'ensonga tuliwonya emmeme zaffe okufa